Okuziika kwa Baby Deo byonna mbikuleetedde maaso awo. Namwandu embeera gy'alimu si nnungi, yeetaaga ssaala ate nga Rama mu maziga amangi aweerezza Baby Deo obubaka obumusiibula nga kw'otadde ne conversation yaabwe eyasembayo. Byonna binyuma byerabiddeko bikuleetedde maaso awo. Wasuze otya asibeeta gwenna omulungi ampuliriza Olutono Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obinga notified buli nteekawo video empya. Ngalo kubajjukiza tulina Valentine discount mikwano book with us ng'obudde tebunnaba kuggwaayo. Tubakolera surprise za Valentine, ebirabo surprise nga abagalwa bammwe, osobola okuba omwami, omukyala, girlfriend, boyfriend, omuzadde, maama oba taata, senga, mukwano gwe yina gwandyagadde okuwishingira Valentine ennungi. Twesige tukoleko bulungi ne delivery tuzikola kabeeyi akasaamusaamu, tudeliveringa yonna yonna gy'oyagala. Kasita otuwa transport yonna tukutuukirayo bulungi nnyo ddala kabeeyi akasaamusaamu. Ate tusiba n'ebirabo by'emikolo, okwanjula, okukyala nga kw'otadde ne birthdays. Tubikolako bulungi nnyo ddala. Tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen. Mukwano tojja kwejjusa. Katutandike ne Rama ate tubeere nga tweyongerayo. Yes, sebo. Yes, sebo. Amayembe ne gagamba. Yes, sebo. Gendeko mu kyalo. Yes, sebo. Gambonereza nnyo. Ne ngukunjiraba. Era kugende kukonda. Tukwataganye. Mugenze. Ebisikadde mu nsabire okutta bwe ganansonyi wanja kutta. Yes, abaso. Nekedde ekyalo. Mubatulabira. Mubatulabira. Oh, tagalinjerere mitawana. Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nange eyo video yali last conversation yange ne Baby Deo yagimpeereza, naye it's unbelievable kubanga it is normal. Sala Allah mwekimere kye. Nsonyiwe bye byamusobako. N'ebigambo bingi simanyi ki kyakwogera. Rama bambi amaziga gamuyiseemu era mukwano gwe avuddeyo n'annyonnyola omukwano Rama gw'abadde nagwo wakati we ne Baby Deo. Njagala obeere nga weerabira kale tubeere nga tweyongera ku kiddako. Rest in peace jjajja Deo, omwoyo gwo Katonda agulamuze kisa era aguwummuze emirembe. Badde wafuuka mukwano gwaffe wano ku TikTok kuba obadde ojja ne tusaagamu ng'era bya content bwe mubimanyi. Naye ekyewuunyisa ebintu bizibu. Rama bamubikidde jjajja Deo. Rama bamubikidde jjajja Deo n'atasooka kukkiriza. Nemala ne musindikira ebifaananyi ne mukubira essimu nga takwata, namala n'akwata. N'agamba jjaasi bituufu. Rama waakomye okutegeera. Rama waakomye okutegeera era bali okumpi ne Rama tubasaba mumugumye mumukakkanye. Ebyaddala Rama afeeyitinze kyembadde sisuubira. Bambi Rama abadde mukwano gwa jjajja Deo. Just babadde mu content ow'okuwakanya eddiini n'ebyobuwangwa oba n'ebyobusawo Obuganda. Naye nga badde tebalina buzibu. Nabwe kityo mu mbeera ya bulijjo kisoboka omuntu okubeera nga balina omukwano naye nga mu nzikiriziganya baawukanira ddala, era nga bw'obadde olaba Rama ku social media babadde beetwalaganya bubi nnyo ne Baby Deo mu nsonga ezo ez'okusinza, naye nga out of social media nga bamukwano ddala nga bw'okiwulira. Ngenda kwongera obubaka bwa Rama bwawaddeyo mu maziga amangi mu kuziika oba mu kungubagira Baby Deo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti no bannange muli bulungi. Kakati bannange ekitalo nnyo ekya muganda waffe jjajja Deo oba Baby Deo kyembadde njagala okubeera nga ntuusa message eno eri baganda bange abasiraamu oba eri abantu abalala. Bannange
katonda yawo bulamu ate era yajjawo tukkirize Baby Deo Allah yamututte yamujjuludde katonda ye musanyusa ate era ye mutiisa. Kati message egenda eri baganda bange abasiraamu tibannange tuleme kukyayisa bantu busiraamu, tuleme kukyayisa bantu ddiini. Waliwo abamu obwedda bajja ne baŋŋamba Rama omusamize tebamukaabira, Rama omusamize takola bw'ati, omusamize takola bw'ati. Ebiseera ebisinga baganda bange temulowooza nti emizikiti tetugiraba. Olaba musiraamu agoba musiraamu munne muzikiti, olaba musiraamu amma musiraamu munne ekyokulya, ffenna tetutuukiridde. Tuleme kujajinga bantu bano wabula kye tuba tukola tubagazisa obusiraamu babwagale. Ebiseera ebisinga oli asobola okugamba nze okuliraana omusamize nina n'amalaalo. Nabbi yalina omu ku b'eŋŋanda ze teyali musiraamu naye ate munange yasaba nnyo Allah mujje mu bulamu bw'ensi eno nga musiraamu naye ate tekyasoboka. Naye ate era yandigambye kaninaane oba ekibira nememuliraana. So tuyunge oluganda ate abantu baneno tubagazisa obusiraamu. Kitali muntu gwogenda kwagazisa busiraamu ng'omuvuma oba ng'omwesamba. Ebiseera ebisinga fe abasiraamu tetukkiriza bali banzikiriza ndala kutuwasaamu oba kututwalamu muntu, naye ate ffe tugenda ne tubatwalamu abantu. Kitegeeza nti osobola owasa omuntu nga si musiraamu n'akyuka, era tukkirize nti omuntu asobola ova mu busamize n'asiramuka. Abamu ne tubayita abakaafiiri, abamu ne tubayita bye tubayita. Bannange zino ensi ze tuba tukoppa, singa nabo tebakkiriza abantu batali basiraamu kujja kukola, naye ate batwaniriza. So ndi munakuwavu nnyo era nanyoleddwa nnyo ku lwa muganda wange Baby Deo. Allah yasinga omumanya ate era Allah ye mulamuzi. N'ekirala kye njagala okwogerako baganda bange, mulimu abagambye Rama gwe wasse Baby Deo gwe wakoze eki. Nze sirina buyinza ku bulamu bwa muntu kozi nange ngenda kufa bujjajja ku makya nga bagamba Rama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Munnange katonda yawo bulamu ate era yajjawo musanyuse era ye mutiisa. Kyova olaba oli mumasanyu Deo yafudde, bujjajja ng'ofudde nga n'abalala bali mumasanyu togenda gaana nsi ssanyuka, Allah yagera. N'ekirala kye njagala okugamba nti abasiraamu abagamba nti Baby Deo abadde mubi, mbadde nsaba Deo alese abaana bana, mukyala we abadde musiraamu era abaana be abamu basiraamu. Osobola okukwatayo omwana omu n'okikola lilla ku lwa umma, n'okwata omwana oyo n'omusomesa obusiraamu wabanga kitaawo abadde musamize. Sirina nnyo era senga mbadde nina obusobozi nandibadde nkwata kye nnina nempeererako omwana omu. Kuba bangi bagamba ngenda weerera, bangi batandise dde okwesoma naye nga tekisoboka, balimba. Era omukuziika we kuggwanga biggwa bafunye views bagenze. Naye nja kukola kye nnaba nsobodde okukola era sobodde kuziika kutte emitwalo 2 nenga wa Frank Abao president waffe wa TikTok agenda abeere nga nziikirako. Kuba baŋŋambye wala nnyo naye bannange sisobodde, ate era senga mbadde nina kye nsobola okukola nandibeereddewo bambi ku baana ba Deo. TikTok eno songa lwaki nnumiddwa nnyo ku lwa Deo, abamu ne bagamba lwaki wakaabye otokaabira musamize. Tulina abafamire baffe ng'osobola omukubira n'omugamba munnange kojja wano wagaanye, senga wano wagaane, n'akwesamba n'akugamba genda ewa gundi. Munnange ne mu famire mulimu oli mwana waani, maama wo mugagga, maama wo mwavu. Munnange Deo oyo gw'olaba ye muntu gwe mbadde nkubira. Mama Deo mama mulwadde n'akwata 5 n'akuwa n'omuwa, n'akwata 2 n'akwata n'omuwa. Ye muntu gw'oyagala munnange nsanyuke nti afudde. Abasiraamu tubalaba emizikiti gye giri. Olaba omusiraamu agoba musiraamu munne mu muzikiti nga nazina eno ensi basiraamu naye ate tebagaana batali basiraamu kujja kukola. Bandigambye kale katukkiriza abasiraamu bokka bokka be baba bakola naye tujja ne tubakolamu. So tuleme kusiga bukyayi, twagaze abantu obusiraamu, tuleme yita abantu bakaafiiri mbunze okulira n'omusamize endiraana ekibira. Nabbi yalina owooluganda lwe sallallahu alaihi wasallama yafa si musiraamu naye munnange Mungu yamujjulula era nabbi teyaliraanako kibira era yabeera n'omuntu w'oyo. Allah yasinga omumanya, tubirekere Allah. N'ekirala kinnuma nnyo okubeera nga munnange ffe abasiraamu ate twagala tuwase mu nzikiriza endala ate era tubakyuse ng'ate gwe tokkiriza balala kuwasa mu mmwe. Tukkirize tugaane omuntu akyuka bukyusa. Olina agamba sifumbirwa muntu atali musiraamu, sifumbirwa mu famire bweti. Munnange Allah yaluŋŋamye, omuntu oyo asobola okukyuka.
bantu bangi basiraamu tukola shiriki. So gwe wennyini wanditudde ne weebuuza famire yange eteredde abasiraamu tukolera ddala shiriki. Naye kikukakatako kukyusa famire yo nayo tunuulidde ddeewo. Era Allah yakolimira omuntu amanyi nti nno mu kika kye mulimu abakola shiriki n'asirika ng'ate omanyi nti shiriki takkirizibwa. Sooka otunuulire famire yo eyimiridde etya mu bintu bya shiriki ebyo. Kati nga tonnajajinga ddeewo. Kozi n'ekirala nawulidde abayimbi abamu abagamba ddeewo ffe tumutumbudde, nebaza abaana ba TikTok mwe mutumbudde ddeewo nti ebintu bye tubadde tukola aba TikTok wano bisinga n'ennyimba za ddeewo. Era ne nebaza Eddie Kenzo okubeera nga bambi abeereddewo Baby Deo Mukama akuwe omukisa. Twebaza abaana ba TikTok naffe ddeewo tuwangadde naye kuba yaŋŋamba ekituufu music agaanye. Ye yaŋŋamba music agaanye ne tukola kye tukoze kyonna naye nga bambi mwemba. So ebigambo bya Rama bwe bityo Obubaka bwasazeewo okubeera nga aweereza ate nga bubadde bulungi nnyo nga bunyuma okuwuliriza nga bulimu n'ebyokuyiga. So bw'oba okkirizigana nakyo nsaba otule endowooza yo mu comment section. Okkirizigana nakyo kiri mbutuufu bwakyo oba nedda? Katugende butereevu ku conversation ezasembayo Rama ne Jjajja Deo. Bajjako obulamu si bantu nga gwe. Golowooza Katonda bakuteeka mu bubenje si bantu nga gwe. Si musiru. Deo leka sitaani aleke kulowoozesa nti okyalina obulamu obuwanvu oba obuwangazi ku nsi. Deo leka sitaani aleme kulowoozesa nti oli w'amaanyi osinga Katonda. Deo leka sitaani aleme kujja ku mulamu olowooze nti oli wanjawulo ku balala. Kuba bangi batunulanga gwe. Allah akeera ku mataba. Waliwo akaabye ejjembe lya Deo lisirise naye byalamwe kakati nga yabasudde dda mu bubenje. Deo bangi abali badde nga gwe nga baseka nga bali mu kabuli wallahi tasobola kunyega. Kulowoozesa nti oli wanjawulo kwabo abafudde. Leka sitaani aleme kulowoozesa nti oli wanjawulo kwabo abali ku kitanda emulako ko be batadde kati nze mbadde njagala kusiibula bwe nti Rama njagala kusiibula bwe nti Rama njagala kusiibula bwe nti w'ekitiibwa Mukama Katonda nga tomugattako birala. Nawe tugwa ino kikola kubanza olwedde nkiri. Wamugattako gw'oyita Allah ye Katonda. Azilonga nkubuuza wamugattako dda wamugattako Allah ye Katonda. Kiwuliriza kati wetugenda otandikira wuliriza enjawulo ya Allah kuggwe. Nze sikutte jjembe gw'obadde n'amayembe. Nze jjembe liri liddawa. Era mpanika mikono ne mugamba ayi Allah Allahumma anta salam wa minka salam. Wulira wensaba Allah wange. Nze sikutte mayembe nga ggwe Deo. Laba wensaba Allah yono Allah gwensaba ye Katonda. Niye gwe Katonda w'omukutte mungalo. Nzawulira wensaba Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram Allahumma la mani'a lima ataita wala yanfa'u lima amana dhal jaddu minkal jaddu amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'min kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسلام كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا على القوم الكافرين. Deo yoyo Allah gwensaba gwempanikira n'ensaba sikutte jjembe. Bwe Obubaka obwasembayo era nga bukutambulidde nnyo ku mutimbagano nga Jjajja Deo amaze okufa era nga bw'atyo abantu bibakutte nnyo ku mutima okusinziira obubaka obulimu Rama bwe yali agambanga Deo. Obusembayo bwe buno nabwo beera nga bwewulirirako. Awanga yogera kiki ekyakussa obufeero obukuli ebyo byebisiraani by'olina ne woligenda mu bajjajja emirundi 1000 tolibeera waakabi lekera amapiyano zinalingala yamumanyiriza osobola okwogera ng'okola oti ikotipe
ikotipe naye bino byokola ng'okola oti byesonyiwe gye myaka gyo si gy'amapiyano ago amapiyano gafa abavubuka abato omulembe omutebi mu omulembe gwa muteesa kabaka cwa muyina kuzina ikotipe lekera ozina amapiyano Lama egyo emyaka gyo si gy'amapiyano laba efeesi yo we yenkana ne feesi yo wenyinyi-badde ne bw'ofaanana n'ennyinde tosina mapiyano kabata gamba Deo alekere sina mapiyano kabata gamba wuliriza gamba Baby Deo alekere wuliriza kabata ati wuliriza emizinga gibadde muzinga gumu gwe mbadde ngenda okukuba ogw'enjuki kati ngenda kukuba emizinga ebiri egy'enjuki ati wuliriza naati wuliriza naati Baby Deo alekeraawo okuzina amapiyano Deo kana katuke kanyiza Rama tozina amapiyano zina kootipe waki ate nga atandika butandisi okumunyiiza ngenda kukuba emizinga ebiri egy'enjuki kabata ogenda kwekeka mu firiji ati wuliriza naati wuliriza kabata gamba Deo alekerawo zina amapiyano Deo tokola bwoti omusajja agenda tukunamira wano ffe tulina kabata gamba Deo alekerawo zina amapiyano ajje mu ne boxer kabata gamba Deo alekerawo ozina amapiyano Deo omusajja agenda tukunamira songa busonzi bwoti buya atadde boxer ku mutwe nze sigenda kulaba mabina ga bbulu wano kabata nkulage embiwi kabata nkulage embiwi gamba Deo ajjeyo sayini y'amapiyano totumyulira nnyuma Rama tuyamba ino emeseji eyasingidde ddala okukwata abantu ku mutima okukwatisa abantu ennaku n'ennyiike ku bigambo Rama bye yasimbyeyo okugamba Baby Deo wewulirireku njagala kimuwulira nti Deo asiramuse kyenjagala kyokka mutoze shahada ngende neebake ijja nangifunire ku Deo Deo gamba ashahadu ashahadu kyeki ddamu kyenkugamba kyeki mu lulimi ki kale yogera mu Luganda gamba ashahadu kyeki gamba mu Luganda ndya nzikiriza tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Katonda tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Katonda nedda kale gamba era ekyo nedda ogambye etya ogambye etya yatuma ogambye etya kale ddamu kyenkugambye gamba nzikiriza nti mu bulamu bw'ensi eno oba mu nsi eno teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Katonda weebale nnyo weebalire ddala ddamu kyenkugambye tudde ku mulamu omulala mu bulamu bw'ensi eno tewali kikkirizibwa kusinzibwa ekitali Katonda era Katonda alina ababaka be Deo musiraamudde ne wengenda kaba bwe bityo byawedde era ntwala okusima kwange buli alaba evidiyo yange tuza endi nolaba obulamu nga tobusikipinze mukwano ndi musimu era nsaba Katonda akuwa ekyosinga okwagala ninyongera okujjukisa nti tulina valentine discount tusiba ebirabo tukola gift hampers tusurprisinga abaagalwa gwe nayo omwaka gweyagala okusurprisinga ku valentine oba olunaku olulala lwonna asobola okubeera omwami wo oba omukyala wo girlfriend oba boyfriend omuzadde maama oba taata mukwano gwo oba senga oba kojjawo ate ne delivery tuzikolako bulungi nnyo ddala kabeeyi nga kabeera kakuteesa tugenda yonna gy'obeera oyagala tukutwalire surprise tufune ku namba y'essimu gy'olabaawo ku screen yo mukwano tojja kwejjisa ebbeeyi eba yakuteesaako obuteesa ate nga yanseko obuseku tukola n'ebirabo by'emikolo tubisiba ebyokukyala ebyokwanjula ebya birthdays tubikolako bulungi nnyo ddala tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa all channel media kokyali subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obinga notified bwe nteekako vidiyo empya